Embeera bw'eti bw'eri mu kibuga Kampala, mukwano gwange, muganda wange, ebizimbe byonna biggaddwa. Ennaku ezo babadde baganda baffe ab'omu kikuubo bye baasooka okuggala, naye leero abantu bonna ebizimbe babiggadde. Weewaawo babadde bazze nga balowooza nti waliwo okuggulawo ebizimbe bino, tubasaasiddeko nnyo nti leero terikola. Abantu bakooye okukoleranga mu mbeera ey'okubanyigiriza. Abantu bakooye okukoleranga mu mbeera embi. Abantu bakooye okubeera nga bakolera abantu naye nga bo balina bwe bakolerera nga bo tebalina kye bafissaako, wabula ssente zonna zonna nga zigenda mu bantu ab'olubatu. Era mukwano gwange nyongera okujjukiza nti leero abasuubuzi bakozesezza eddoboozi limu. Tusaba kigende bwe kiti n'ababooda beewummuzeeko baddeko ewaka, kubanga bo bwe bajja ate baleetera bali kugamba nti abo bali mu kusaagamu bajja kuggulawo, bali mu kusaagamu. Baganda bange, mikwano gyange, twagala obajjukiza n'obbategeeza nti yo embeera mu kibuga bw'eti bw'eri. Omusolo gususse ku bantu. Abantu bakolera nnyo mu kunyigirizibwa. Abantu balowooza nti bo abantu balina kyakola oba kyakuddamu. Nedda, 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 nedda. Baganda bange, mikwano gyange, tukozese eddoboozi limu tulabe nga tutereeza eggwanga lino. Eggwanga lino lyaffe nga bannansi, eggwanga lino lyaffe nga bannayuganda. Saba lwaki ggwe oba ojja mu kibuga ng'ate banno bagambye nti nedda leero tukuloozinze terikola. Tugenda kulwanira okulaba nga tuddiriza eddembe lyaffe, kubanga ne bwe tukola tukolerera bantu ba lubatu, ffe tetulina we tufuniramu. So baganda bange, bakama bange, mwenna ffenna tukozesa eddoboozi limu tumanye nti kino kye tukola kiyamba ffe ffenna, tekiyamba muntu omu wa lubatu. Nawe wa booda, ndowooza omusolo mwagulabye ku mafuta baganda bange. Omusolo ndowooza nammwe gwabatuuseeko ogwazze ku mafuta, nammwe musigale waka mutuule ikonomi egwe. Munalaba tebabikyusizzaamu. Tuleme okukolerera abantu ab'olubatu bannange. Be tukolerera bo essente bakolamu byabwe, bakola bye baagala. Lwaki tuba tubakolerera nga tetusobola okuyimusa eddoboozi lyaffe limu abantu bano ne bakola ekintu ekituufu. Ne gwe bona alowooza nti nno ffe tugenda kubeerawo okukolerera abantu bamu ng'ate munnange beera bwetyo bw'eri mu kibuga Kampala. Mukwano gwange, kyennyinza okugamba nti bannakampala bo leero killing a police officer. They will have killed the civilian here now and then. But the police officer killing a civilian, knocking somebody at his one. That man must be on the new one. I am praying that this people will also follow you. We have been taken to the hospital. They went to the and said that this man looked at us. And they did that killing them. Embeera baganda bange eri ku baganda baffe abasuubuzi mu kibuga Kampala. Leero bagambye nno nedda tetugenda bikkiriza, tetugenda kubanga tubikkiriza. Era bagambye nti ekimala kimala.
Tuli mu kibuga Kampala baganda bange mikwano gyange kyenyiza obagamba nti leero abasonga bagikoleddeko ddala bulungi ne His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine naye yatugambye nti keekano akadde akatuufu baganda baffe abasuubuzi okukoleragana wamu okulaba nga batereza embeera era nga baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza nti abasuubuzi leero balemeddeko era bwetyo bweri e Kampala wano West Kenneth Kezekia normally being referred to as Musolosa. Regarding the issue of our peaceful demonstration, we've been meeting with URA officials from warehousing, valuation, enforcement, every department. Behind being led by Kasita organization, they are very organized, very smart, they are very tolerant, but it seems it's only the president who can always make the final decision. And all these people who are the public servants realize they have nothing to offer. So if a chance has availed itself to meet the president, as we've been promised, although there are no proper documentation, we are very happy and very energetic to meet him. And our peaceful demonstration, all peaceful protests, all peaceful lockdown of our businesses coming tomorrow 16th is in full effect. The whole of Uganda, not in bad faith, not any, we don't have any political motive. Rather, we are trying to call the attention of everybody because taxation cuts across all sectors. But we are willing to pay taxes and we're paying taxes, but the URA has really pushed us against the wall without any other exit for us. And we don't feel much I know. Whoever confuses us to be against the government or against the president is wrong. Division amongst ourselves is a common, even a family could have some differences. But I call upon all Ugandans, join hands together tomorrow, stay home, don't come to Kampala, don't come to your city. Peacefully lock down your business as you wait for the final communication from the president through our leadership. Thank you very much. The best thing, I hear that he intimidates everybody before him. Based on that, I also support the fact that let the president meet all of us. But because of the fear of COVID, all of us means a lot. All of us means a lot. But instead of meeting about 20 people, if you could each sector provide about maybe 20, could meet about 200 people. That's enough audience. Because all of us, we are many. People in Balala are prepared. People in Masaka are prepared. People in Kampala alone, we are very prepared, even at Nachifu. So sometimes the number, maybe, but small.
tuli kibuga Kampala abasuubuzi embeera yeeyo gye balimu West Kenneth Kezeki baganda bange mikwano gyange kino nno si kyabasuubuzi bokka naye mukwano oyinza okubeera eyo ng'ogamba nti biki oyinza okubeera eyo ng'ogamba mbuki oyinza okugamba nti ki naye muganda wange mukwano gwange embeera yo yatabukidde ddala twongera obajjukiza baganda baffe mikwano gyaffe ti time yeeno akaseera keekano embeera y'abasuubuzi era bweti bweri twongera obajjukiza nti twesabire